jjajja wange yali mulamu era yoyo gwe nkakase eyayingira mu nsi ey'omusanvu. Lwaki gamba nti buli ayingira mu nsi ey'omusanvu tadda? Kubanga yirimu sitaani yennyini kabwejumbira. Abantu batya nnyo abasumba baabwe okusinga Katonda. Ekyo tukikomye. Era okwata ku musumba oli n'avaayo n'afunya n'engalo n'alwana, naye okwata Katonda ne batabaako akola ki? So teryayogera. Nattanga okufuna omusaayi gunnyambeko okweyongerayo okusoma, okuyita mu zinensi okuva kwene ey'okubiri okugenda mpaka mu y'omukaaga we nakola ki. Neze ennaku 9 we zaggwerako nali maze okukola saddaaka, ekitegeeza esemberayo ddala okusobola okuyingira mu nsi ey'omusanvu, ng'olwo sigenda kukomawo kwambala mubiri guno. Alright, mwenna abalabi ba Unique Media yonna gy'osinziira kiri nti oteekako datawo n'obeera ku mukutu guno okulaba bye tukuleetedde. Tukwaniriza era tugamba Mukama akukuumya atya, tukubuuzaako mu linnya erisinga amaanyi lya Yesu Kristo. Aye ntugamba nti w'oli we watuufu. Mwenna abakomentinga nga mukomentinga with respect, tubaagala nnyo. Abatugaidinga aga Sami mwandikoze kino temwandikikoze, tubaagala nnyo kasitoba nga okomentinze mu ngeri ew'ekitiibwa nga tovumye nga totyobodde. Tubeetaaga nnyo kubanga mutuyambako okulaba nga tubikaminga ebetter channel. Numbers ziraba zeeyongerako buli lunaku. Ekitiibwa tukiddiza Mukama Katonda. Kansuubire buli ali ku channel eno mulokole, obeera ntonnaba kulokoka nkusaba bambi ekitangaala kiraba olokoke. Sikukaka naye kirabe olokoke. Waliwo omuyimbi omu gwe babuuza olokoka ddi, buli oba mubuuza agamba koolwo. So nange nkusabira koolwo olokoke. Kale Samike gemanya gange Roland Seluyima yali ku kamera okulaba nga buli kimu okifuna mu ngeri gy'olina okukifuna. Njala kutandika sheeno nga neebaza buli omu abaako kyatuyamba. Oba oli eyo ng'omanyi olina kye wali otuyambyeko nga ku Unique Media, tukusaama ekitiibwa ntugaba Mukama akongeere ddala emikisa emingi. Esther kutumiddeko Esther oli Netherlands awo alengamba nti weebale nnyo, weebalire ddala. Bangi n'abalala Sharon olinamu ebikutawaanya naye tusaba Mukama abeere ng'ate akuyamba obiyitemu. Semmambo nkwagala nnyo, nammwe mwenna abali mu nsi ez'ebweru, Julian, mwenna abatugoberera abateekayo ne initiative oba oli awo okukuba essimu n'ogamba Sami kino mbadde nteesa wenti. Njala kutandika nga si kye tugenda okwogerako, of course ndi ne Yokaana mumulaba simpya ku channel eno, naye omukyalo omu yankubiddeko Esther n'aŋŋamba wenfunanga akadde twogere ku nsonga y'okweyama. Weeyamanga ekintu tuukiriza. Kankyogerewo katono ndifuna obudde n'omuntu tujja kujja tukirambulule. Weeyama tewabaawo akukase. Siwe kiri? Weewaawo. Tewabaawo akukase. Naye ate Bayibuli egamba bw'oweeyamanga otuukirizanga. Weeyama tewabaawo akukase naye nga shuwa bye weeyamye ojja bituukiriza. Bituukirize. Because w'otabituukiriza ate ofunamu kikolimo. Ofuna ekikolimo, consequences ojja ziwulira wekka. Embooko ojja ziwulira wekka. Ne oba weeyamye mutima nga toyogedde eri mu ggulu banootinga bo. Yokaana yeeyama kola kino. So oba ntonnaba kweyama, omanyi waliwo abajja mu miitingi z'embaga n'awanika omukono bwampaane. Ebyo mbimaze, mbawaddeyo obutaano n'abanga abumaze mu bigambo. Ate ne yandize okuyamba akuweeyo omutwalo tajja gukuwangaye. Because amanyi wafuna. Wafuna. Yebikolimo anti kati byofuna. Kati gwenodda mu kubonaabona. So bambi tujja kirambula naye weeyamanga tuukiriza. Oba omanyi tojja tuukiriza teweeyama.
tejajja kutwala kalabba olw'okuba teweeyamye. Kale nkomyewo ne Yokaana. Yokaana yali musajja musiraamu, bali bamuyita Siraaje. Yokaana onvumizza, ondiisizza ssente, batugambye nga we twalya, batuvumye ku lwa Yokaana. So sooka obuuze ku bantu then tulabe engeri tuyinza okutandika puroguramu y'olunaku olwaleero. Ampuliriza nkulamusiza ddala mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Amannya agange yenze akugizibwe John oba Yokaana. Neebaza Katonda nti yankyusa erinnya nanzijjako erinnya erya Siraaje. Kubanga bwe nava eri wansi Katonda nampa erinnya eppya, nazaalibwa bujja. Era yenna gw'okyaliyo nga wava mu busiraamu nga wava eri ng'okyalina erinnya lye limu eririko enkwaso ziri, sabira Katonda akuwe ekisa asobole okuwa erinnya eppya. Kubanga tulaba ne Sawulo yali ani? Pawulo. So ebintu ebimu ennono za Katonda nti zigoberagana. N'olwekyo abatuuliriza neeyongera obbalamusaako nate kubabuuzaako era mbeebaza ddala ababadde ku sayidi yange okuva we twatandikira mpaka olwaleero ng'okyasobola okutwala akadde n'owaayo datawo n'otwala akaddeko data wa bbeeyi, abamu balina zi wifi za bbeeyi, ne weerekereza byonna n'osobola okuba ng'otugoberera. Katonda akumpeera omukisa era nkusabira akuwe ky'osinga okwagala. Nakugambye nti nga ntandika enze akugizibwe John. Kale naye bannange nno n'abatuguza data tosabanga wakagula data n'ofuna aka message wawuse eddakiika 2 you have used 90%. Mutofu tuba tuguze biki batusalireko mutukwatizeemu katono tuliba mufuna mpola okitegedde. Kale bakola kakati Yokaana nga sinaba na kuyisaawo JS oba Josh ne Josh Tech njala kusooka kukubuuza ekibuuzo kino. Ngenda obboogera nga oli mu kirowoozaako ogenda kituddamu otya. Ekisookera ddala we wava mu nnyanja gye wazaalibwa nga tomanyi bazadde bo, tolabanga ku kitaawo wadde maamawo, we wakomawo ku nsi wategeera otya famire yo nti nve eno banzaala eno jjajja wange ye gundi sema boyinayo ne baganda bo so njala okirowoozeeko nga empisaawo JS Medical Hubs balina nsanaawo okulaba ate bakujjanja bayikola eddagala lyonna zilonga zirimu habo terina side effect yonna. Musajja mulokole John mukuli okweza enamba ajja beera nga takolako bulungi, olinamu pressure sukaali n'ebikutawanya ng'omusajja oba omukyala. Bunoonyeeko ayinamu kajja okukuwa cleansing omubiri obeere nga ate obutwa buvaamu mu mubiri gwo, obeere nga omubiri guddamu amaanyi. Ayina ne kakuwa ko specifically nga kazzaamu bwannema okwata Roland babuyita batya obusirikale obusirikale bw'omubiri bubeere nga ate omubiri si buli kirwadde ekijja tekikkuba wansi, alina eddagala eryo. So tolinda kulwala oba waga ku accident nga wafuna enkovu zino ezizimba azijjako bulungi n'obeera olina akazimba ku kutu oba kuki akajjako bulungi sikini nebanga eddawo bulungi n'obanga atabeeranga nako nakizimbye ku mubiri. Mukubireko kweza ennamba ajja kubeera ng'ate akolako kyemwagalako, kyatasobola ajja kugamba ekyo sikisobola. Then tulina Josh Tech. Josh Tech adilingira bintu bya technology, computer, kuzimba website, akola zi app oba olinayo gy'oyagala olina company weetaagayo ka app, munoonyeeko kweza ennamba abalokole twewagire twesitule kubanga n'ab'amadiini amalala ne bali be tuyita ab'amadiini beesitula bokka. Kizibu nnyo okusanga omusiraamu nga tayamba Haji Gundi. So twebeereremu tweyambe tubone nga tetwesitula bulungi. Kale Yokaana addamu ekibuuzo ekibuuzo kyombuuziza nti nategeera ntya famire yange eyakuno ku nsi. Ko wali togimanyi? Nali sigimanyi. Kati bwe nazaalibwa eri wansi
nga maama amaze okundekayo bino byenkunyumiza okuzaalibwa ya maama wange omusambwa guva gutya eri emagombo okujja okwambala taata wange gusobole okuba nga taata wange yeebaka ku maama wange ate maama bamutwale eri ebyo jjajjange oyo gwe nkugamba eyayingira mu nsi ey'omusanvu kubanga yasooka ye okugenda oyingira mu nsi ey'omusanvu yamala kuntendeka jankwatirako okitegedde kati nanyumizaako sokiteeza jajjaawo kati bwanyumizaako wamusangako nandeetera background ngoze wano nga ntandise okutegeera olwo ng'omwana bw'ayingira mu ssomero nga sinajja wano ng'agikuwera eri wansi mu nsi ey'okubiri eyo eri ensi ey'okubiri ngazi erimu buli kimu so ye yajjangayo n'avaayo ye yajjanga eno n'avaayo nga bw'onoobeera ne taatawo osula nateete ajja mu kibuga kwakolera naye nga tomanyi mirimu gy'akola nange eri bwekityo bwe kyali okiwulira kati naye ng'agezaako okunnyonnyola nga bw'owulira nti muganda olinayo bakojja abe Masaka naye gwe omwana okulidde e Kampala tomanyi byawa bya Masaka naye bw'oligenda e Masaka ate otuuka ekiseera nogawa njagala genda laba jjajja wange ow'ejjindi ndabe ku bye baŋŋamba ndabe ku bye baŋŋamba okiwulira n'ogendayo kati nange bwentyo bwe natandika so jjajjawo ye yali mulamu jjajja wange yali mulamu era yoyo gwe nkukakase eyayingira mu nsi ey'omusanvu lwaki gamba nti buli ayingira mu nsi ey'omusanvu tadda kubanga erimu sitaani yennyini kabwejumbira bano bonna boolaba abali wansi mu nsi zino zonna akugamba simanyi nakolanga biki ono nakolanga biki ono nakolanga biki bonna babikola naye waliwo abakulira tebakulima nti omuntu akulira eri wansi nti talina bayambi be okiwulira tewali mukulembeze abeerawo nga talina bayambi be okiwulira kati bano abayambi be abasinga we baabulira awo gwe bw'olaba omuyambi bw'olaba RDC nolowooza nti olabye president bw'olaba minisita nolowooza nti olabye president kubanga naye alina obuyinza bw'olaba jeno akulira barracks battalion namba n'ogamba nti ndabye president okiwulira naye wadde olabye jeno akulira battalion waliyo amukulira oyo gwe nkola ki gwe njogerako tewali yali amulabyeko oda okuzifuna kati weebuuze president alagira ddi bakole ebinnya by'enguudo okimanyi nti wali omuwuliddeko ng'alagira nengera yalagira bakole okiwulira ekitegeeza nti waliwo oda weziyita waliwo ku bajjeno bajjeno abo okubatuukako oteekeddwa okuba mu nsi ya mukaaga ensi ey'omukaaga egyo nga ngikulambuludde obulungi nti oteekeddwa okubeera n'ebintu bibiri ekisooka omubiri gwo guno batono nnyo oli takulimbanga nti avudde ku guno omubiri ogw'oku nsi ozaaliddwa ku nsi oli amatooka oli emmere olimu ak'obuntu kankinyonnyole bwentyo nti ogenda kusimatuka ogende mu nsi ey'omukaaga era otunulira abantu bonna abakugamba nti bagenda mu nnyanja Katonda bazzeeyo be yajjayo batwalayo batwale ontegedde batwalayo baki batwale ekitegeeza naye abatwalayo naye ayinayo missoni eyali emutumiddwa okiwulira ye yamutwala ayina mission yali ekoze eki emutumiddwa n'oyo gwe batutteyo naye ayina mission ye gyagenda okukola onfuna bulungi nkufuna kati eri wansi omuntu takugamba nti yalaba sitaani nadda otya okisooka okulaba sitaani guno omubiri gwo guno gwina okuba gukugiddwako kekawayira akasooka omubiri gwo oteekeddwa okuba ofuusa empewo kyekiri kye nakugamba nti nali ku level nga nsobola okubula nga sambadde guno omubiri nga guno omubiri nga sigwambadde wabula ndi mubiri guli ogw'omwoyo ogw'omwoyo waliwo kye tuyita duplicate osobola okwediplicatinga abantu nga 15 okitegeera kisoboka yes abantu 15 abantu 15 naye gwe original toliiwo obeera bbali ng'obatunuulira okubanga ofuuse ku mwoyo okulaba sitaani akuwe order batuufu mu njogera yaabwe balaba sitaani naye kyoba omanya nti sitaani gwe bagamba gwe bayita sitaani si gwe baalaba ontegedde
kubanga waliko omusumba gwowadde naye gwa interview n'agamba nti asobola okujja n'ambuuza ebikondo Pastor Sonko yagambye asobola okutuula n'akubuuza ebibuuzo tamanyi byesimanyi kituufu kintu yagambye level kati ye problem wali ku level ya wansi nali ku level ya wansi neyanziza taata nali ku level ya wansi naye kati kyalina okumanya nga ye pastor bw'atuula mu kanisa ye temuli mu ntebe z'aba asha y'omukulembeze walabako wano olukuŋŋaana olubaddewo wano walulaba baleeta bapulezidenti bameka bo baawera baali bangi naye nga waliko chairman akola ki abakulira era ye yajja luvannyuma ontegedde kati gbe yagambye nti asobola kumbuuza simanyi yalaba ku masiga 11 bw'oba walaba ku masiga 11 walaba sitaani waliwo akulira abo abatuula ku masiga anti yali abuuza byonna kati oyo omuntu oyo abiraba yali okitegeera onfuna bulungi bw'aba yalaba amasiga 11 anti yali alaga buli kimu yakiraba yagamba yambuuza oyo Yokaana yalaba ku masiga ago ayo kagamba embu tewali yalabye sitaani ku masiga komiti bulijjo bazikola naye wansi twakolanga komiti bajjeno ne batuula ne bateesa ate bulijjeno ku nsi zino okuva kwesooka mpaka ku y'omukaaga waliwo akakiiko we batuula ku nsi ey'okubiri okiwulira ku nsi ey'okubiri waliwo we batuula naye we batuula awo kati gweoŋŋamba nti wali mu nsi yakubiri nja kukkiriza okiwulira kubanga we batuula naye ate sitaani yenyini tabeerawo bano be batuula be bakomita abakulira batuula ku komiti komiti kati olwo yaga nti sitaani atangalijja ebyawa sitaani talabika tolina kuba mu mubiri guno okulaba sitaani olina okuba nga ofuuse ekirala yagamba yatwalibwayo wa myaka 9 okiwulira bw'aba yali wa myaka 9 ekitegeeza yali muntu alina bakojja be alina bassenga be alina ekika kye waliwo abaasooka omutendeka kubanga mu bigambo byagamba nti obusambwa bweŋŋamba bwe yalaba yatendekebwa butendekebwa kati saasira nze yazaalibwayo kale Samikege manya gange tuline Yokaana okulaba nga ate tutangaaza ebintu mumanyi naga buno obujulizi tugenda bukwata mpola wabawo ebyokutangaaza tujja bitangaaza okusinzira feedback kino watufunye ku episodes zaffe zinaba ze tuli batusembye ngayo okukola feedback enajjanga tujja kusooka nga gitunuulamu tugikiriyalinge then tutambule tugende maaso kubanga tekisiraba nnyo makulu kweyongera maaso ng'abantu baba bayina ebibuuzo episode ze tuba twakoze waliwo abaŋŋamba nti nkola bumpi nnyo nga nsonga ya data naye si byangu ngaye munnange ngaye mubiraba naye tugezaako okulanga buli kimu tukitambuza ng'engeri gye tulina okuba nga tukitambuza kale so ekintu kino nalabye abakyogerako mu comments nti tukaayana tetuli mu bintu bya kaayana naye tukkiriza nti amazima ge twetaaga otegeera weewaawo so gwe toddeyo nolowooza nti Yokaana akaayana ne Pastor Sonko akaayana ne Pastor Kasirye Bayibuli yagamba empaka ez'ekisirusiru tuzeewalenga tuli mu ezo mpaka naye tuli mu kumanya tuli mu kugezaako kulaba tutegeera tujjayo ekifaananyi ekirungi kye nasinza okwagala ku Pastor Sonko ne Pastor Kasirye nti tebagamba nti byeyogera bifu era namuwulidde simanyi omugole obujulizi omugole Pastor Kasirye ye yagambye nti yalaba sitaani emirundi 2 era eyanyumidde nnyo ate ye bamutwalayo butwazi ye yagendayo bugenzi so bakkiriza obujulizi bwe twogerako bulamu nzikiriza n'obwa Sonko bulamu n'obwa buli omu bulamu naye point ziringa 2 emu nga ya sitaani baga nti baalaba sitaani bagamba baalaba sitaani ate si basoose
waliwo obujulizi bwa Erika Mukisa, waliwo obujulizi bwa Gwentero Laba Pastani Kawalya, why Alex Kawalya, I don't know, I'm not sure. So tugezako kutegeera mazima kwa Yokana kyaleeta tekyali kipya anti kati nga Yokana atugamba teri amulaba nadda kati twebuuza bano ekintu kino so tetuli mukaayana ekibuuzo mukadde wange nkutangazeemu kaawo ekigambo kino nti nalaba sitaani batuufu kubanga bo okimanyi nakunyonyola ne nkugamba nti omuntu bw'asisinkana lubaale oba n'asisinkana emisambwa oba n'asisinkana ensimbi kankugereze bw'okwata ejjembe ly'embogo lye basinga okuwangamu ejjembe n'oteekamu obuti n'oteekamu muwanga n'oteekamu n'owanga ejjembe onooliteekaawo ne litandika okwogera jjukira okoowola bukoowozi kyoyo okuva eri ne kijja ne kituula mu kino ky'okoze eki ky'otadde wano bw'okireetera omuntu omanye ekigambo kyakugamba omusajja oyo yaleese sitaani mu nnyumba ye naye njagala oyawulewo sitaani n'abakozi ba sitaani ebintu biri bibiri byanjawulo ba agenti ba sitaani sitaani n'abakozi ba sitaani ontegedde sitaani gwe njogerako bayibuli yeekunyonnyola bulungi neekugamba nti yali musinza mulungi mu ggulu n'asuulibwa ku nsi ne kimu ky'abamalayika abaki kimu kyakusatu ky'abamalayika abajeemu njogera oyo yakulembera ekibinja ky'abamalayika abaki abajeemu soogera gino emisambwa kubanga bw'otunuulira abaami bano nina ekintu kye nabadde neetegereza abaami bano bakulaga nti buli muntu yalina omulimu gwakola okitegedde kati ekyabalema okwawula nti buli mulimu gwolaba ogukolebwa wansi waliwo agukulira waliwo department kankugereze akulira ebyamazzi wano si akulira ebyenguudo kati bw'olaba minisita akulira ebyenguudo n'ogamba nti olabye omukulembeze asembayo oba ekyo kyempakanya naye waliwo omukulembeze asembayo akulira ono akulira ebyenguudo ontegedde so kyekyo mukadde wange Kasirye yaŋŋamba nkubuuze nti ekyokutta aka waliwo yaŋŋambye nti mbawaayiriza muba temwatta naye ge mazima mwattanga ate tokyesibaako nnyo n'agamba Kasirye yaŋŋamba nkubuuze nti ekintu ky'omusaayi kino teri agenda eyo n'akozesebwa sitaani nga talina mission anti nze saagendayo bugenzi gye nakola kale yenna akolera sitaani nga talina mission nti Yesu wattanga nga sinnalokoka kateekewo nako kale nga tonnalokoka wattanga abantu kwa nakubuuza mission yali kino ŋŋamba kwabanga kugira musaayi kukuŋŋaanya musaayi Kasirye n'aŋŋamba wadde okutta yattanga naye walina okubanga ottira ki okuŋŋaanya omusaayi bonna baagukuŋŋaanyanga naye era nga waliwo that mission nti nzita lwa nsonga eno so yaŋŋamba nkubuuze n'aŋŋamba takitegeera bulungi w'ogamba nti eyo mission wozikutta kukuŋŋaanya musaayi because buli akolera sitaani atta teyakiwulira bulungi okimanyi nti waliwo akolera sitaani nga ye omulimu gwe kusomba abantu kubajja wano kubasendasenda kubatwala wansi mu nnyanja anti kati ekyotannyonnyola bulungi kuba nange kavidiyo enakalaba wagamba nti gwe omulimu gwo gwabanga kukuŋŋaanya musaayi kati kankunnyonnyole ebintu biri bibiri emirimu gyo gye wakolanga buva ku mirimu gyange emirimu nayina mingi anti gyoba yenjawulo gye ndinawo ku basajja Kasirye akugamba nti ye mission ye era yaŋŋamba Yokana aba ayogera ku birala simanyi naye nze mission yange byonna bye twakolanga okutta okutwala abantu wansi eyo okutwala emyoyo gy'abakyala nga tuyise mu kubeebakako byonna nabikolanga in line of music
nga ye yali ku kitongole kya nnyimba music. ekitegeeza ekyobusawo Buganda nga takiyingiramu tabimanyi ekitegeeza ekyabasumba takimanyi ye yali mu music wow yali straight forward muki mu music kakati ng'agamba tosobola kugamba nti wattanga bussi nga tewali kigendererwa so munnyonnyole fena tunnyonnyole neyanzege kati nze ezita eyange yalimu emirundi ebiri nakunnyonnyola ebintu wammanga wali nti nali sirya mmere kitegeeza nanywanga musaayi gw'abantu nga njagadde okukyusaamu nywaga mpologoma ekyo kimu okwo kwaliko ekigendererwa anti nabo baabikolanga siyo neyagamba yatandika yamalako ennaku 9 nga talya mmere okwo kuba kusiiba nga talya mmere kyobola agamba lwaki we mujja eno mu bulokole mukaabakaaba nti tusiibye eddulayo ennaku 3 biki nga wetwaba wayaŋŋamba buli kikolebwa eno sitaani yakikoppa kyekiri eri era n'erimusiiba sekyo ekyokusiiba ayogera ku kyakusiiba naye yanywanga musaayi naye nze ate nali sisiiba kyekyali nakyo kye nazaalibwa nkola nga ndina okutta omusaayi okunywa kubanga yali emmere yange ginakula nga nsanzeyo eri wansi ginakulirayo okitegedde nze nga nzita omusaayi ngunkolera nga school fees okusobola okunsomesa kweyongerayo mu zino ensi bintu bimeka 2 nattanga okufuna omusaayi gunnyambeko okweyongerayo okusoma okuyita mu zino ensi okuva kwene ey'okubiri okugenda mpaka mu y'omukaaga we nakola ki neze ennaku 9 wezaggwerako nali maze okukola saddaaka ekitegeeza esemberayo ddala okusobola okuyingira mu nsi ey'omusanvu ng'olwo sigenda kukomawo kwambala mubiri guno ezimu ku missoni ze nakolanga nnakunyonyola ku busiraamu nenkugamba nti lwakuba saakitangaaza bulungi nti okuva lwe nalokoka 2:5 w'omusumba Kiganda tewaliyo omuddugavu eyali azzeemu okufiira e Saudi Arabia ngamba teri Munnayuganda tewali Munnayuganda kubanga nze nali nkiikirira golowooza insurance njijjawo okubanga njogera ekigambo ekyo nze nabikolanga mbimanyi missioni zange zaali nyingi esooka yeeyo nkunyonyodde nattanga okufuna school fees kankyogere bwenti ey'okubiri nga nzita okufuna enze ekyokulya nga bwokeera ku makya n'ogenda notta engabi wali n'oginywamu n'ogirya ennyama okitegeera kati nze ebyo nakolanga missioni ezo ekigendererwa kyange missioni yange enkulu ddala nali sirina missioni enkulu kubanga already nali mwana wa waka kati mmwe abakozi mwe mwajjanga okiwulira kyobula ndi mwe bateerangawo obulombolombo naye nze kiri nakizaalibwamu nga kindi musaayi I think ekyo kizeemu bulungi ngenda kusomakokko ku zi comments ezimu naye ezimu ngenda kuzijja ku TikTok TikTok account yange bagiyita Samike Official ate nabagigendayo followinga osobola okugenda n'oginoonyako so ngenda zijja ezimu ku TikTok obeeko waliwo bye nasomyeko ne ŋŋamba njabibuuzayo kaana n'abamula kyekisufu ddala okubimbuuza naye nga sinnaba njagala nakujjukiza bantu bonna abalaba nti ebintu ne tuteekayo si bya kinyumo nti Yokaana ajja yeeyogereko nti yasinga amaanyi yakolanga kino kyetugezaako kugamba funamu ekyokuyiga ate balokoke lokoka ebyaddala because wotalokoka ebyaddala oba ogenze mu kuzikirira simanyi gy'ogenda naye nze kyemmanyi ogenda mu Geyeena mu kuzikirira so funamu ekyokuyiga nabagamba towakanya nnyo kyotamanyi kuba byowakana tobimanyi soko nonyereze nonyereza naye ate tokkiriza nnyo kubanga tomanyi kyokkiriza kuba tomanyi kyokkiriza so beera awo Yokaana funa byayogedde birowoozeeko ate si nti buli byonna byenjogera nti byonna nze njagala tobeerawo nti goli
open buli kijja yingiza buyingiza bwe buzibu bwe tufunye ne mutandika okukwata abantu bendeeta wano olumu ku channel ne mujjawo Katonda mu kifo kye ne muteekawo bo okugulumiza abantu. Gundi yatugambye waati mutandika kugulumiza abantu. Yokana yakola statement we twali wano mu kushootinga eyasembayo nti kyasinga ozuula ate nange nga nkirabye abantu batya nnyo abasumba baabwe okusinga Katonda. Ekyo tukikomye. Era okwata ku musumba oli n'avaayo n'afunya n'engalo n'alwana naye okwata Katonda ne batabakola ki teryayogera. Golawo omusajja we yagira wano Bible kyagira nnyo kyagiramu ennaku 3 wiizo nekiggwawo naye kati mulumbeko labe owulire lutalo lujja kubeera lwa mwezi mulamba. Kale ebyo byowulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.